njagala okubategeeza nti buli muntu akola ensobi mu nsi. Buli muntu akola ensobi. Waliwo ebiseera byenkoze ensobi mu bulamu bwange. Nzikiriza nti ensobi nkyazikola era nzikiriza nti ensobi nja kuzikola. Wabula tuteekwa okumanya nti tetubeera abaddu ba nsobi ze tukoze. Bw'oba okoze ekintu ne kikukosa teweetaaga kukisigalamu kubeeramu kugamba nti buli kaseera onooba oyimba ensobi. Ensobi zino mwe mukisa gwokka gwe tufuna. Omanyi kankubuulire, bw'oba togenze mu ssomero mu yunivasite kusoma, bw'oba toguze ekitabo kusoma, bw'oba tolabye programs bwe zityo oba kuwuliza programs zikuzimba, awantu wokka we tusobola okuyigira amasomo ag'enjawulo nga tukoze ensobi. Mu kukola ensobi mwe tuyigira ebyo bye tubadde tutamanyi ne tusobola okuddamu okwewala ensobi. Wabula bwe tumala okukola ensobi ate tetubeera baddu ba nsobi ezo, kubanga bwe tubeera abaddu baazo zitukwata buli kiseera ne zikugira obuyiiya bwaffe n'obutetenkanya bwaffe okusobola okugenda mu maaso.